Ewa Ashburg kato kaweddemu dda so ng'ate KAYIMA naye gakaba gakomba ye omukunji atasera naye ayasizza ebyama butereevu mukwano gwange nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena maso subscribingi likinga commentinga tusobole okubanga munange tutambula fenna butereevu ntandise n'omukulu KAYIMA abangi bamuyita mukyala jukira ono munange oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo nerangira etteeka munange erikugira abantu ab'ekikula ekimu okugwa mukwano ono yavaayo neyekalakasa era neyekalakasa mu mawanga ag'ebweru eyo n'agamba mbu beetaaga bwenkanya wabula munange amawere go agatambula galaga nti omukulu ono KAYIMA mbu ono yayagala kubanga ate asooka okubanga mu ggwanga Uganda oba mu nsi yonna nga yasoose okubanga munange agenda mu nsonga okusindika omwana wabula okusinzira ku sources ez'enjawulo zino ziraga nti ono saawa zino munange alina ekirwadde kinnamuta era nga yandibanga yafunye kansa ow'emabega. Kati KAYIMA bw'alwala ne mutatugamba mulinga abagamba nti ffe abamuloga bannange we supported that guy ng'akyali sekadamu tetulina nsonga yonna wetuyinza kumusabira bubi ne bw'aba alwadde naddala ekirwadde ekyo kyemumanyi nti kinene kuba oli okugaa nti olwadde kansima y'emabega kansa biki zimwe babasawo babiyita batya not asking public players mwagala kutusonza mulambo kuva UK ebyo munnange webitibwe biri ku side eyo ewa KAYIMA era nga ye yandibanga yeetaaga ssala zokka okusobola okubanga asuuka wabula ekintu ekyo kyo tekitera kuwona era nga tumanyi omu ku bayimbi nnakinku omukulu Elton Jones y'omu ku bagagga wabula nga ayina omuzoogo era nga naye wetwogerera atambula ayambadde pampa kati nno wobanga ogenda mu nsonga ezo manya ekiddirira wotafuna kansa munange emabega eyo wagenda kwononeka otandike okwambala pampa naye yo nga nkugjeyo omukulu Ashburg kato munange avuddeyo ne bwino ono ng'agamba telecom companies oba companies ezikola mu byempuliziganya omuli Airtel MTN nti bano balina munange bibakola ebitali mu mateeka ono nagamba munange asaba buyambi jukira bantu bangi tuzze tubalaba era nga bali mu kibiina kya NRM bavuddeyo beekubira omulanga twalabye Catherine kusasira wuuyo buchamani bonanga bagamba banange twagala kuddako mu NUP kakati nno zizino zireese Ashburg kato ono agamba naye oba nfa kanfe naye nfa n'omuntu wano wabula emboozi eno kanjikuwe nawe obyewulireko. President Museveni taata jajja kimanyi oli bize ne wansuubiza nti oli mu kusekiwalinga future y'abazzukulu this time round at least for the sake of the bazzukulu please jajja bambi boba bize kuba atali gwe omulala gwe nsobola okuyimirira mu maaso ge agenda kubeera Gino Muhoozi Kayine Lugaba bwoba oli bize jajja tusindike wa Gino Muhoozi yaba tutawuluza lwa nsonga tebigenda kuggwa nze omusajja yakwata obudde bwange ne ssente zange n'amagezi gange na buli kimu kyange nenjiga obukodyo ku UCC tebabumanyi bakanyakulanga ne tebamanyi ne bibalanga nesitula neŋŋenda nembibalaga physically live demonstration ono Medi Sebaggala yali atuddeawo nga ntudde wano nenzija ssente ku ssimu ye yawunga yatya yambuuza big fish okikoze otya nemulaga nti it's easy ng'owedde naŋŋamba kituufu eyo platform telecom companies ezigicreatinga zokka teri mwana ku street asobola kudevelopinga eyo platform nti platform ng'oteekawo butespini ya muntu gy'owulidde n'ogenda ku kitavu kye ne weetolererako ssente nga bw'oyagala. It's only MTN and Airtel that can provide that.
Nimmanya bingi byengenda okubalaga mu episode obugenda okuddako lwansonga kino kigula lugi just njagadde mbaweka preamble mu bitegeere. Irene Kaggwa Ssewankambo, Executive Director wa UCC. Tugenda aba atali President Museveni bajja n'omuhozi Kainerugaba. Tugenda aba mu destroys obulamu bwange bonna buli kimu simply because mwagana okukola omulimu gwamu. Nembalaga ebintu nembagamba nti company ziranga musimanyanga pinioze sente zo kuma pinioze sente zo. I can take money from anybody's phone. Setaga pinio. Bakabulaza. It's not about your penny. It's not about your penny. Nze yange nsobola okujogera wano ku national television mwenda ne mugiwulira. Nesimu nenjikola bwenti. Ninde message nti zivuddeko temujja kukisobola. Nato mwana ku street atasoma bomba wolo just nga n'oluzungu agatirira lugatirire. Yo lwokuba buba buufu banywa ku njaga ne beebuusa ebintu ndu abali awanyiganywa. Nagamba odungu ayize ng'atandika kubba abantu kubasala kuku. Sawa zino olaba ka video kano. Either senga omukwano gwo mama oba munnauganda munno oba omuntu gw'otamanyi ali mu kubbibwa. Awo nno mukwano gwange tetumanyi ani abbaani naye nga bo obufere bukiyagendera ddala maaso. Jjukira tekinologi ye akula wabula gyakoma ogenda maaso ngakula ate waliwo ebintu ebimu ebibeera exposed era nga tulaba ennaku zino abaana bangi balina science balina obwongo. Omwana gamba ngenda kuwa coding ekola bweti ne bweti ate omale okole ofune bwekiti ne bwekiti. Awo nno nkugambira ffenna twegendereze yadde twagala tekinologi abenga akula naddala mu ggwanga Uganda wabula ate waliwo abamukozesa obubi. Wabula eyo nno nga nkugyeyo ye omukunja atasera avuddeyo najjayo bwino ono azze n'atutegeeza byonna nga bwe byali. Jjukira emabegako awo baavaayo ne bamusongamu olunwe nti yandibanga ye yawa King Shiba olubuto wabula ye abyegaana agamba tamanyi taata wa mwana. Kakati Masse yavaayo n'abako ne byayogera wabula omukulu azze byonna n'abyabya. Naawe weewulireko. Ekituufu ex wange laavu miwumbo laavu kabasito mukwano gwange diiru gy'ogamba mbu wampa ssente n'enzikufera diiru yannemerera era abantu kambayambeko ensonga eno bambye egguuka ekyo tukiveeko. Laavu Masse diiru gye wampeerako ssente yannemerera. Omulimu we gulema omuntu si kirungi okukola ekintu ky'owulira nga okitegeera. Ate ssente z'oyogera Laavu Masse ssente zo tezaawera. Twakola diiru ng'oŋŋambye ogenda kumpa emitwalo 5 ngende ewammwe enkwanjule ogule ebintu byonna ebyali bigenda okukyala ewammwe. Okitegeera? Nasooka nenzikiriza naye nenkugamba amafuta n'obudde n'okwewaayo okgendamu eyo lwisiki abantu okundaba nga ndina omuntu afa akufaanana nafuna okutya kubanga olaba twakola bukozi tikitoko challenge abantu abamu ne batandika okunkwera nga mukunja tubadde tukulaba mu kifaananyi kirala ate ogaseeko oyo omuwala. Butereevu mukwano gwange ono nekujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga gera maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okubanga mnange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankumire mweraba.